atambule n'okumanya omumpeza musanze ko amakumi mu Uganda tulina 10 oli mutuufu. Yes. Ambuze purposes ziri bbiri. Ekibuuzo kyamu kyakijjukira. Yes, kyakijjukira. Nti olwaliro gavumenti obunafu bwaffe buvaawa bannayuganda. Yes, okuba bannayuganda tetusobola. Majority yatamwe libajiwa penalty. Yes. Gundi Professor Samuel Lunyego yawandiika ekitabo kyayita Uganda and Indian Colony. Bw'osoma ekitabo ekyo akulaga ebyafaayo by'ebyenfuna bya Uganda okuva nga ab'amatwale tebannajja wano. Era n'akulaga nti Buganda Bunyoro baali balina ebyenfuna bye baali batandise wano ng'era batandise okuvuganyiza ddala mu byenfuna mu kitundu Uganda, Kenya, Tanzania nga batunda bibatunda. Abazungu ne bakizuula nti abaddugavu singa obakkiriza okusigaza nga balina amaanyi ku byenfuna. Era muzukulu wa Mukalo Hamukasa agezaako n'okwagala okwewola ssente nga tugenda mu 1900 bamuulayo ngire mu business. Abazungu baagaana nga ssente baziwola abayindi, bayita abayindi ne bajja wano mu 1900. Abajapani baali wano, Abachina baali wano. Enkumbi abagundi abanyoro gye baali bayina ne bagigaana okutundibwa, ne baleeta Kirington, kampuni ya Kirington. Naye bwe enkumbi ze yaleeta nga zifaanagana n'ez'abanyoro ze baali bakola nga zitungiddwa mu region yonna. Wano mu Buganda yali erese abanyoro abaali bamanyi okubumba ng'ebatadde wano erweza okutandikawo ceramics okubumba. Kati nga bwola babumba simanya gundi tiles, okubumba ebikopo, okubumba biki, nga factory egenda kubeera nti nga wano Abaganda balaagwe wajja kutuuka okulaba nga ebikopo by'olina wano biri made in Buganda, amasowa wano g'olina wano ebyatika biri made in Buganda. Eyo business abazungu baagita ne tujja mu y'emmwanyi ne bagaana abaddugavu okusuubula. Era ezimu ku boycott zewalaba ez'atalumwenda zaali bantu bannayuganda kwagala kwetaba mu byanfuna. Bwe baali baagala otuwa independence, Sandro Cohen kwe kusawo lino ettendekero lye bayita MTAC wali enakawa mbuliyigirize bannayuganda okufuna skills oba obusobozi obwetaba mu business obukugu. Kaakati n'obote bwe yajja nagamba abazungu baali bagezi bokkiriza baddugavu bano okukwata ebyenfuna bajja kufuuka bazibu, naye bw'obiwa abagwira addayo ewaabwe ne bafuna ssente abalina gyazitwala. Kubanga ojja kulaba olwaleero Madivani yajja alina emyaka 15, Meta yajja alina emyaka 16 mu Uganda nga tebalina wadde kye balina. Naye obugagga bwolabo balina obuli mu nsi yonna bwonna bwava Uganda nga bayambiwaka abazungu okujjawo ne banka zeewaabwe gyola Bank of Baroda eyajja wano nga abagundi abayindi bawolwa naye nga baddugavu tebawolwa. Kati Amini bw'atuuka n'agamba ng'alaba buli munnayuganda alinga Momboze. Amini yali atukoledde independence etuufu ng'akutte bannayuganda abatadde mu by'obusobozi. Kati gye lyawamu Museveni bw'atuuka wano, mmeri nga watera okugamba Museveni yajja nga talina nteekateeka ya byanfuna. Abasajja ba World Bank ne bamusalako, bo ne bamusomeramu ne bamugamba kyabujjega gavumenti okuba nga zeetaba mu by'obusuubuzi. Era mu June 1990 ne batandika campaign ya privatization eya Uganda okutandika okwejjako buli kyayo okutunda. Abo bantu babajja bali treatment abantu bagobya abantu buli kimu ne tufuna ne ministry nga omulimu gwa kutunda bizibe bya Uganda. Nendo zo omusajja gwe batawuli yali Nyerere yagamba bali mu bagamba mbu mutunde ebyammwe mbu government zikola bya busobozi naye G7 bwetuula mutuula mba president aba prime ministers n'abagambye nti mugulewo akatale muleta foreign investor n'agamba nende mu bikonde mbugulawo akatale ate akatale Uganda abasuubuzi abaddugavu
bavuganye ne bali abanagwadda mboloze mu kyasigaza economy nagamba ne mu bikonde muberamu heavyweight lightweight usmanya bantamu bonabanaga tosa kugira heavyweight ajalwanagane nono oye musajja Nyerere nakiraba wandi twakiraba era nga batugambye mu government sa kubera competitive Uganda egenda kubera competitive abantu batandika obusobozi ekintu kye twasobola okufuna wano nga batunze ebintu ebyo be bantu Uganda okukola record mu nsi yonna nti banna Uganda basinga okutandika business enyingi mu nsi yonna nezifa nga tezinaweza na birthday medi olwaleero nga batunze ebintu byaffe omwali nezi omwali zi hotel zona medi banagala zibayi Soweto hotel lirawo nezija nezikusomero yizo kutya gundi ya Kyoli ini eno kati ne International Conference Center amini gye yatuzimbira nga tugenda okukyaza wano OAU musavu mwetano kati mpuli ano bagamba conference center nenga twalina yaffe twagitunda hoteli zona twazina yona ne batunda ebintu ebyo ne batunda ama factory baregamba so ekikulu nti abakulembeze betulina batya bannansi okubawa amaanyi mu byenfuna lwaki kubanga abantu bafuna amaanyi mu byenfuna bwe bagenda okusabwamu akalulu akalulu bakalondera ku nsonga media ajja okuimya mu maaso ga nti awo oyinza nga oli muganda wange naye togenda kusobola kubeera MP kubanga guno mulimu togenda kugusobola togenda kusobola kubeera president togenda kusobola kubeera kino kubanga oba olina oyagala kusalira ku musolo oyagala kunonyeza ku butale oyagala kukolera enguudo nti kubanga ebyo nabyo bw'oba oli olwaleero bw'olaba abasajja abazungu ennyonyi yabwe kujjirako basuubuzi ajera baga contract ezo da conditions zima eza grants zibe mu condition mbojja kkiriza company ya feno okujja okukola enguudo eyo ojja kkiriza company ya fe okuzimba hotel World Bank IMF bazita Bretton Woods institutions sente zikozesa si sente mbwe ensi tukunganya tutekayo sente musaako yansi waliwo companies ennene eziziteeka mu sente kati bulwe zijja zitembeeta zibayita agamba free market economy jibayita free market economy mbujjawo conditions abalala okuyingira kakati ffe bano abaffe bati abantu baffe ndiokuba nti bajja kusaba ebyo ebinene baga bakumire wansi nga bwojja n'obawako 5 ak'olukumi ak'ebbiri agamba obeewo bwojja n'oziika obeewo bw'ogula omwenge obeewo kweganga ebintu babira muno mu kabi nga bye mubeeramu ne bali abantu abanene kajola abasuubuzi mikwano gyo bwabeera balooza government nsalira ku musolo nange bampe ettaka ndi byabasaba binene kati eyo pressure abakulembeze abasinga bagitya ne bagamba katuleeta oli omugwira akwata sente ng'azitwala so n'olwekyo kino kyoli mukula kati nga bwotunira olaga nti okutta ebintu ebiwadde ineti mukyala mu Italy obumanyirivuzi bw'entumu emmwanyi talimanga ku mmwanyi talina wadde kakiyosiki k'emmwanyi mu nsi yonna n'ogamba emmwanyi yammwe esinga okubeera ennungi mugiwaddeye mumuwadde ettaka mumuwadde amazzi ga bwerere amasannyalaze ga bwerere naye nga olwojuke ba Andrew Rugasira abaali mu mmwanyi ya Uganda nga bagyetolodde bagundi ba Bugisu Cooperative bano ba zikofi nga batambudde ensi yonna bamanyidwa nti batunda mmwanyi bwe baali bagwa gavumenti yabaleka teyabateerawo wadde omukono nti ngwako naye ono nejja n'ebimuwa najja n'atuuka n'asaba mbu ayagala nguudo anti bakutya ndikakule nti bakutya nti medi bw'onaamu empawalinga bw'onaasanga oyo tasobola bikkolera medi oluusi oyinza ovayo ne weesimbawo ojjukira gundi Dr. Sulaiman Kigundu bwe yanyinga abakutte mu bintu bye naga nyingidde politics kati Kigundu aba atiibwa tebaagalayo Kigundu mulala ava mu business community najja n'atwegattako baagala buli muntu ajja okuvuganya gavumenti nga toyina sente toyina na contact zimala kuŋŋaanya sente kubanga bwajja n'ojja ne bano kandi so mbuze so okuŋŋaanya miliyoni $10 oba 2 oba 10 n'olumba campaign kakati Kaija bwe zijja ogenda okunoonya bakyali bange basaba kumpa $5 10
nga bw'okuŋŋanya biliyoni emu oba okoze nnyo era n'osigala tosobola kuvuganya. Kyembadde gamba katunulya Peneti talina bukugu mu mwanyi bamuwadde mu maanyi, talina bukugu mu nguudo. Peneti mwami Museveni yamuwa enguudo 7 nga talina gwavuganyiza mu bidding. Olimu ku luguudo lwe baamuwa UNRA yali eri mu kulukulako ng'okoze feasibility study, naye essente UNRA ze yateeka ku luguudo olwo ne Peneti ze yassaako nga waliwo eza Peneti zeeyongeddemu enjawulo ya biliyoni 117. Mukulu n'agamba tebalina buzibu, ne bamuwa eddwaliro ly'abaana abato Entebbe, talina kye yakola. Kakati ne bakwata lino eddwaliro kandi nnyonnyola awuliriza libagamba atukolere 2019 mpaka nakati lirabika likyali munda tebakkiriza muntu kuliraba. Bagoba prime minister bamugaana okuliraba, minister wa health bamugaana, leader of opposition bamugaana, nawulidde mbasindise deputy speaker. Ndowooza mbu yabaana agenda yakoleki mbwalirabe amusindise n'adde mu parliament yabadde speaker era nga bwegendayo nalongo yamugamba itayiko genda okoleki ogituulye lwaki awuliriza ebiva luvannyuma lwa Ssenyonyi kulira banalira opposition ogenda okulaba ssente omusolo waweera walabye omwana nga amulingiza erimunda bamwanga kivumbi ne bayogeddera bwabiri mu parliament naye nengamba nti tyandimu okugamba kubanga gwatunule njagala omuntu ategeere nti bamuwa contract okuzimbira eddwaliro abeere naye emyaka 8 buli kintu bakiwabagwira abeere naye emyaka 8. Wulira nno nga taze na ssente wadde 10 eki mbugenda tukuwe garanti weewole ffe tukweyimirira nti Peneti bw'alema okusasula nze naawe Medi ffe tumweyimirira atuzimbira eddwaliro lya bitanda 264 nga kuliwo ka woteeri aka 3 star ka bitanda 6 ne bamugamba ku ssente miliyoni 2.5 eza dola. Naye bwe yakontraktinga gundi Roko nemusa miliyoni 7 okuzimba project eyo nejjukira ye miliyoni 2.5 bw'ogattako amagoba gye yeewola zifuka miliyoni 3.79. Kaakati bwe beekyanga ne Roko negivamu najwa miliyoni 2 n'agenda n'aleeta kampuni endala bagiyita Power China International eyo neesa miliyoni 5.7 naye gwejjukira akimye miliyoni 2.5 mwakola amagoba agasukka miliyoni 14 nga kimanyiddwa miliyoni 14 mugwira azze wano mutegedde kubanga ano banayigala mulimu abali mu Roko wama Roko ogenda kulizimbira ssente mmeka nti bweziti nemuzimanya naye ne mukkiriza omuntu akwate miliyoni 2.5 afuna amagoba agasukka miliyoni 10 ekitegeeza amalwaliro agenkana eryo amalala 3 potea ogamuwadde Mulago bwe bagenda juzo giddaabiriza ey'ebitanda 9 bagiddaabiriza ne bagirwekwipinga ne miliyoni 24 dola. Ngono byakola bw'ogenda okutumya BOQ ebintu byagula nga n'abaana baffe tumanyi nti babbi nabo nga babbiyeko nga ssente za njawulo. Naye Peneti omukulu n'agamumuleke enguudo muzimuwe emmwanyi muzimuwe gundi akoleki kubanga lwaki ti Peneti ne bw'anaafuna ssente nnyingi tagenda kujja wano okukolaki kuvuganya mu byabufuzi tajja kubaako ekyasaba yekyayagala ssente. Of course olwa mwami Museveni yatugamba temunoonya Peneti nze Peneti mwamule bwe yali ekololo kakati n'otuuka ono ku ddwaliro lyaki ku Luzira gye bagenda okuzimba. Medi twali wano ng'omubaka wa Kampala Central bamuyita Honorable Elias Lukwago kati omulodi ate president wange we Kampala kyogamu ne batugamba Shimoni eveewo Shimoni bwe naava tugenda kuteekawo hoteri nga temugirabanga wano mu Uganda abagenyi bonna gyo bagenda okujja okusula bannayuganda bagenda kufuna emirimu bannayuganda bagenda kufuna ssente. Lukwago n'agamba nze okufiira ku nnyabo kudda kulya nnyabo temugenda kukwata kuki ku Shimoni yali eyina abaana 10,000 ng'eyina ne PTC ne bamugamba Lukwago osaaga
Shimon ne bagimenyawo bazimba hotel eno kugamba bazimba hotel ya gundi ya budu omukali akatabu kali akagunda Kampala wamala emyaka kino ekizimbe kiri wakakizimba wano nakuki kiri abalamu lozenga 2014 lokwabwe ekikomyawo yarwana n'arwana ne bannayuganda nga bomanyi bakusabira bakulya ku radio batwebaza mwebale tulwanirira nogamba mulwanako ddi essomero lyagenda gundi institute yagenda eyabasomesa medi tewazimbyewo hoteri ekizimbe ekyazze okuzimbibwawo balese ekizimbe kya office ate ekikwewuunyisa ate gavumenti ya Uganda yikipangisa kuba mukyala kaddaga gibabapangisiza ba mukadde waffe sekandi n'abalala bali okwo ne ba MP tekuli hoteri ki gye batugamba medi oleli location wano mpitirivu waliwo omusajja ono omuyimbi Ekoni yajja wano n'agamba agenda kubazimbira site ngewaabwe esene gwe gyava talina wadde kakiyoseki naye mbw agenda kujja ne Uganda bamwesiko ya mailo medi batugamba mbwaga kandi bajjewo Naguru housing estates mbwaga kandi agenda kutuzimbirawo hoteri ekibuga gali kwoleka kuliko hoteri sports center omanyi bambi olwokuba tetulina batunyumiza ebintu naawe n'olabya ddala nga babeeranga bano bafuusa ng'otidde noga tugudde mu kintu nti Masuyi tegenda kukyuka tulina kwagalana onna mikwano ndaba mulimu abasobola ebiro byenkumenyedde mulimu abasobola sente tusa kimu sente okuzimba hoteri gagadde kubanga batyaki gavumenti etya ebatya ti abantu batanawo boogera mu bizinenene ezifaanagana kakati abasobozi badde bagenza okukola research e Kenya nagamba wiiki ewedde yagana kubasingana kunyamukko ne bakizuula nga ensasula y'emisolo eri mu Uganda na wano nga yanjawulo medi bwosa mbadde mbabuulira wano bifo bimeka medi bagenze bagaba ne batugamba abantu bagenda kusaawo n'eggulu balina okumanya luganda bagenda bazimbira eggulu nga tewetukyetaaga kusooka kufa ng'osooka okutuukayokko bajja kitugamba wano olinaga nti batugenda bazimbirawo kino olwaleero kati olabye emyaka gye bamaze project eyo egenda maaso eya Pinet tenava na wansi kubanga singa lyali lyalamuka singa tuliraba tenava na wansi ekitegeeza eyinza okuba nga project yakuyisizamu ssente bantukuzya naye nga garanta gwe nze naawe medi fe musingo ogwa ssente ezisinga tezisasulwa medi ogugundi abo abachina betuli mu kwogerako olwaleero era kyembagamba nti walayo Mwami Museveni agenze China batuwole kati bwe bukwakulizo bwe bafuna kubanga bwobuuza medi olwaleero lwaki gwe tuyita investor mu Uganda tajja na sente gobiyangamba bakita promissory note promissory note mbanso promissory note oba osuubiza it's like a promise so note mujja kusubira mujja kula kitujja kuwa sente zino eziwandikiddwako nti bwe zibanga mutwalo mujja kuwa omutwalo kagoya kingamba kagoya finance yes atawona sele promissory note nimboza ziligo binding iteka lizikwata yes so medi abantu baffe bannayuganda nti olutabaalo lwetulina okukola ennyo nga batulira nga bannabyayofuzi yes mumanyi nti tulina okulwana okulaba nga tulwana okuteekawo ebyenfuna omuli bannayuganda medi omusajja gwe bayita Dr. Suluma ndozemu kwa minisita Mwami Museveni ababeerako akaseera akatono ku finance bwe yali mu Bank of Uganda baali batunda UCB ne bagamba UCB tekyakola magwa nagana temugitunda n'ava mu Bank of Uganda najja n'atula mu UCB naddeyo n'ategeeza mukama bane UCB yino ezzengulu dayinza n'okukola nga nti mbu kati ekyo kyekoze kati egenda kubanga ng'evaamu ssente nnyingi nga tugitunze ne bateeka ssente miliyoni 7 mu UCB eza Uganda eza dola bwe baali bagitunda 10 era UCB n'egenda so kati bw'owulira nti oli atwala
Luzira badde ettaka lyo eryebweru badde baliridde kakati nga balaba kino ekintu ekituka ku mazzi waliwo awulira nga lirye nkugambye ennaggulu gye batugamba gundi gye bali bakozesa erinnya lya Gakaani atukage mbwanedda awo wabaddewo bantu banaku nze saagalawo kati baani abagabanawo Medye nammanve yagabanwa atya buli woowulira nga bwegambye wana awali Shimoni wagabana wata gavumenti eno teyina busobozi butekinga investment decision ezifaanagana bwe zityo nkugambye batuleetera n'omusajja Ekono omuyimbi olw'okuba ffenna tumanyi nti Ekono alina ssente omanyi wano oli alina ssente agenda tuzimbira ekibuga n'omubuuza ewaabwe Senegal waliyo bimeka ekonome ya Uganda neya Senegal eriwo esinga gyoyinza okufunamu ennyo ssente kati follow bitwe gye tukekkereza okubala ebintu Ekono agenda tuzimbi Ekono site buli omu ne bajja Ekono site eriruddawo waliwo esimanya eyajja omuwarabu ne batugamba oyo mulangira wa Saudi munayaze nampitirivu agenda tukolera kino nti batusuubiza ebintu bingi bamafiya nga batwala ettaka lyaffe njagala kukubuulira bwe banaakuba Luzireyo ku ttaka togenda kulaba hoteri bwe banaakuba Luzireyo ku ttaka nze nabeera Luzira mu baprison emyezi 4 njimanyi tebalina na kapasite lizimba komera gumu nga lye Luzira lyekkomera lyokka gyoyinza okunyumya kutoloka niwataba wakukwata kubanga bakumanyi tojja kutoloka tolina kapasite nabeerako omuli Nakasongola nga baliyita pya naye ntunuulira ekkomera nga ne waba olina omusumaali olisima nengenda ne bansibyako mu kkomera liri embalala nga ne batugamba pya ng'ogatunuulira gwati ng'omwana alina panki ennungi asobola okulikola ki okulimegula so kakati bino gyoliko era lyowulya libagamba libali kugula ki ojja kuwulira mbu ate bagundi baligabanye bano empisi eziri wano tebaziteresa nyama wano wajjuddewo mpisi bakusomera ddiiru ebakkiriza liveeyo kubanga mmedi obadde owuli otala oli ku lutwali ettaka ly'e Luzira kakati badde balina okutuwa ekiboozibozi ngugolinze buli omu bannaago golinge genda mu Google obuuze Tiani Tanga yani alina zi woteri singa oŋŋambye n'oŋŋamba mbu Serena International yakujja kuzimba wano woteri nze wali nkanzeemuko nojja n'oŋŋamba nti oba Sheraton International egenda kujja oba Intercontinental waliwo brands ennene z'ogamba muzigenda kujja kuzimba naye ate Luzira kyempakanya kuba ekonomi ya Uganda ngimanyi teri muntu ali serious nga sente zaagala ayinza kujja n'asiga wano kyova olaba buli musiga nsimbi gwe batugamba ate olujja ettaka tumuwa lya bwereere mbuye mugagga olujja ffe tumwewolera sente mbuye mugagga bwajja tumuwa n'akatale ka bwereere kwega n'obuuza omuntu yazze n'empale n'essaati obugagga buli luddawa teri gwe batugamba mbu yazze $1,000,000 bweziti ndi mu ekonomi kubanga singa abazze ne sente medi ne dola yalise olwegenda ku 4,000 so n'olwekyo nja kutegeeza bannayuganda bannaffe abali mu palamenti ne bannaffe bamwami Kiwanda tasobodde oba tanatuuka obajja mugambe mwami Museveni ebintu byatunze bimala medi nenjoka nkusomera ano lisi y'ebintu ebitundiddwa wano medi mu ggwanga muno abeko katulekera tubitandikirako ate era gavumenti lyasobi lyagwiridde abaana kavidiyo ako tewakala essomero lyagwiridde abaana ekizibu kya Uganda si woteri kuba woteri za Uganda ezisinga kukwata emmotoka ozeetoolemu akawungezi ka leero ezisinga nkalo tutera kufuna bagenyi nga waliwo omukolo nga guugwo so waliwo ebintu ebikulu bye twetaaga kukolako nze olya ngambye mbwazimba amasomero olya ngambye mbwazimba amalwaliro